Kitalo, Omuyimbi afudde, Bebecool bamutabukidde, Bobi Wine abimuzaalidde, so nga tekituufu ekyasse Jacob Oulanya kizuuliddwa. Taata wa Jacob Oulanya baagala kumutta, toseetuka galindirire mu bujjuvu. Mwasibye mutya mwasuze mutya mujje baleko jonna gye mutussako engala balungi abaagalwa gye musinziira kubeera nga ate mumpuliriza. Mbebaza olw'obutako wakuntegeranga matu, mbebaza mwe mwenna abalaba vidiyo zino abazilikinga bakomentinga temujjanga okwo, nsaba Katonda abampeemu ekisinga obulungi mu budde bwammwe bwe mumala wano eno ng'ate mumpuliriza. Manya nze Omubeja Aisha Nassolo nyongera okujjukiza gwe wenna eyakanayungako essaawa eno yennyini nti wano eno ofunawo amawulire agenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ko celebrities baffe bonna aba wano saako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mawulire gonna okuva mu bankuba kye butereevu ogenda mu maaso n'okubeera ng'ate wano ogafuna. Kye mba nkusaba kiri kimu subscribing ate kakakadde mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa era ng'obutakumayira budde ngenda tandika n'amawulire ga nnaku nnyo nnyene ddala ag'okubeera nga bambi Omuyimbi Omunigeria bw'atyo avudde mu bulamu bw'ensi eno nabadde amanyiddwa nga Sister Osina Kinwakyuku era nga ekyamuse kigambibwa nti abadde abeera mu bufumbo obw'embirigo ne bbaawe ng'amukuba kugamba ng'amutulugunya mu ngeri zonna ez'enjawulo era nti lumu yamusibako n'emiguwa n'ayita abaana be n'abakwasa emiggo n'abagamba bamukube era nga ekyamuviiriddeko okubeera ng'ate afiira ddala kwe kubeera nga lunaku lumu yakomawo ewaka bw'atyo bbaawe ono n'amukuba bubi nnyo nga bw'amusamba mu kifuba n'amala ku kitanda ennaku 5 era n'oluvannyuma munnange n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba omwoyo gwe Katonda gumuze emirembe agulamuze ekisa gumye emitima abakaba enganda saakaate n'ab'emikwano mwenna abamatira gospel music kyemanyi omukyalo ono mumumanyi bulungi nnyo bulungi ddala so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Bebecool Bajjo avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira bubi nnyo n'amulangira bino nabiri era ng'entabwe evudde ku Bobi Wine bw'ati amugambye ti munange Bobi Wine takyali level zo noonya abanno okugamba bingi nnyo byangeze maaso n'okubeera ng'ate ayogera byesigenda kuddiramu wano eno naye nga ngenda kuba nkulekerako akatambi mukwano gwange naawe obyewulireko then n'oluvannyuma Fred Lumbuye bw'atyo atuleetedde bwine era n'atutegeeza ti taata wa Jacob Oulanya munnange ali mitawanambwe essaawa yonna bayinza okubeera ng'ate bagenda kumutta bamaze okubeera ng'ate baziika mutabani we era mbu entabwe eva kubeera mbu yavuddeyo mu lwatu n'ayogera nti mutabani we bakoze eki munnange bamuwadde obutwa bassemutte era mutabani we yamugamba bw'atyo nga tannaba kubeera ng'ate ava mu bulamu bw'ensi eno. Bingi nnyo bingi ddala byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogera n'ekyaviiriddeko Jacob Oulanya ekituufu okubeera ng'ate attibwa n'engeri mukwano gwange gye bamusseemu lubale w'omulamu tasamirirwa ate n'akuddira mu luyimba bw'atyo taluwoomya. Ngenda kuba nkulekerako obutambi buno ogende mu maaso n'okubeera ng'ate obwekanya. Kyenkusaba mukwano gwange kiri kimu subscribing ate kakakadde like nga video eno oba ojagadde sharinga wowe yagadde mukwano gwange n'oluvannyuma toseetuka kubanga ate nkomawo n'amawulire amala mangi nnyo mangi ddala. Goodbye for now. Uganda tulina ennaku mukulekeyo mu kuziika Oulanya naye Rasta Bebecool kye kyakutuukako what went wrong Bebecool muno ali Geneva ali ku international conference ali mu kwogera nsonga za ddembe ly'abuntu ng'oli mukati ne case omugeya ate Bebecool lekera okwesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine takyali level yo y'okutambula nti mukyali bayi. Bobi Wine takyali muyimbi boyina okwesibako bamanyi. Bebecool usiga nakola video mpanvu nkubuulirira lekera okwerabisa lekera okwesiba ku Bobi Wine. Bobi Wine fe ba political analyst fe balina omwesibako abatunulira ebyobufuzi Katonda yawa amagezi wesibye ku Bobi Wine oyagala omutambulirako gotula bawenjawulo nti goli mukati ne case ogeya yali na senator ali ne ba governor takyalowooza busobwe mukono alowooleza international community olyawo omugeya kano siba abadde ne Kanani Mugume naye wabadde ne case mukati ng'ogeya Bobi Wine naye nga gogeya ali Geneva atunulidde ba president b'ensi yonna era okyalowooza mukyali size y'emu. Nze lasitonsobera kati wakuba ekiyimba TikTok simanyi gye kyabulira wayimba gyenvuddewo nga tasanyusa ne gyenvudde n'abula bebe ebintu ebimu obivangako tukuze tukaddiye nze kingasira yakusalako omuviiri zino paka Bebecool ng'ozzeemu amagezi nze nako okubuulira nga Bebecool nkubuuliridde naye oganya okuyiga nga nkuyiriddewo omubiri Rasta kulaba nga teweerabisa olwo omusajja gw'oliko takyali level yo kkiriza vanga olino munze muzaala kinga kitaawo omuzaala tomumanyi Bebecool wazaala ddi Bobi Wine eba ozaala omwana n'akula alina kusula wuwo ekale webale kumuzaala webale kumuliisa munze muzaala mu music wamuyamba ki wamugulira gita wamusasulira luyimba mu studio mbadde ngamba wabbangayo bakozi we gwe wabbanga abakozi ba Bobi Wine
Kale we bale kumukuza okyalya wa bidandisa lya kuzaala taata we yakukuza osula wa bidandisa laba wezimbire ennyumba n'okola mbale nga lyandibadde saliro nti wakola n'ozaala omwana avaamu omuntu ewalufula luyimba bebe tuveeko naawe va ku musajja none weesonyiwa omwana nzeze kayina right ebuzimu ogirako byenjagala lasita va ku mwana munze muzaala omuzaala wa lwaki toweezaala n'obanga ye kati gwe owulira bubi nti gwe muzaala nti gwe olufudde luyimba mugwe wamuzaala n'omukolera ki va ku musajja gwe Bebecool bidandisa oli mukati ne keizi zamaze kale yandibadde kakana ni mugume kale yandibaddeko program yandibaddeko no wa citizen e Kenya wabadde ku ne keizi ogeya muntu ali ku Al Jazeera CNN zigundi zilizoliko okiriza manyifa obera mkisanga no wesira no gambe kisajja kyampita ko sky level yacho Uganda Museveni kyebale ko kasule kyo libulungi nange ndi webale kuloga munange Oloza ne mugulu banalogera yo kwemya kana gisobola giro gojise babiga munange tuli mu .com era manyi kuno kuoli tuli mu .com era ate ne system yakukowadda tokimanyi abaana bakula buli kimu kyokolera beewuunya nti musajja ono kiki naye fere tujja kulwawo nabyo nze kamba mbule sina kyabakolera sinze mbazaala asula no bati mawuko oli kuno onakuwa jjo ku ssaawa 8 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi nga Museveni amaze okuva mu kuloga kwe ekisozi Robert Mao yayitiddwa mu State House Entebbe mu meeting yabaddemu ne Museveni wepo ne Muhoozi Kanyarugaba njala mutanyira family y'omugenzi Jacob Oulanya muwuliriza no security alert egenda eri Taata Oulanya ne family members kati kansoke ndowooza njogere mu Luganda ngize mu Luzungu thereafter olunaku lwa jjo olwe Sunday ku ssaawa 8 mpaka ku ssaawa 11 ez'akawungeezi nga Yoseri amaze okukola emikolo gyonna egyetaagisa okusibagana n'okuziribaga omugenzi Jacob Oulanya yakomye mu State House Entebbe era n'ayita Robert Mao beeka ensonga ze boogera mu nsonga ze bayogeddeko era Robert Mao ze bayogeddeko ziri nti balina okulaba nti bafuba okulaba nti bajjawo oluvuuvuumo nti omugenzi Jacob Oulanya aweebwa butwa era kyovula bajoseti babona tamasino mutano wakalekiza nsi yateta muzezimbe ensanga bisibe atandise okutiisa ku mawulire n'asindika ne piano ennanga okutandika okwogera nga ataliimu wadde obwongo obutoola omukimanyi kuno ennanga kwoli nokukufa kw'omugenzi Sebanda ya Serena Nabanda we mutwe mwayogera ne mugenda kukwata abantu abasaasanya eŋŋambo kulwanya Kayirima mutyo n'Obumayombo mutyo n'Olwaliro mutyo kutiisatiisa tukimanyi bulungi nnyo kubanga bwe tuba tugenze mu mateeka amatuufu bwe njogera statement nti nkyamu gwe improving anti nkyamu ng'oleese omulambo bagukozeeko okunoonyereza okw'enjawulo n'ekyo temukikola okujja kutiisatiisa abantu so olunaku lwa jjo ku State House Entebbe ku ssaawa za 11 ku ssaawa 8 mpaka ssaawa 11 Robert Mao yayitiddwa Museveni wepo ne Muhoozi Kanyarugaba batatu mu meeting bire bakkiriziganyizaako era gano amawogezi Mao yabawadde Mao yabagambye nti ebigambo Taata Oulanya byayogera bigenda kuleeta obuzibu mu ggwanga ate nga tukimanyi bulungi nnyo tukavalinga ebintu bingi naye bwe tutajjaawo Taata Oulanya kigenda kuleeta obuzibu era Mao yagambye Museveni ne Muhoozi mufube okulaba nga mujjawo Taata Oulanya ng'obudde bukyali kubanga yagaana okulya ssente ate TV ne bambega abimitendera gyonna bajja kutuuka ku muzeeyi ono bamubuuze akana n'akataano basobole okubanga muzeeyi ono abawa information okusinziira ku kiki muzeeyi kyamanye era bw'atyo Robert Mao n'awa Museveni amagezi nti muzeeyi Oulanya bamugjewo era nga okuziika kuwedde oba baseke bamuzikize aleme kwogera ekintu n'ekimu era nga Mao yabagambye mufune engeri yonna ey'okumugjawo ng'obudde bukyali kubanga tujja kuswala ng'ate ensi ekimanyi bulungi nnyo nti omusajja ono ekituufu yafa butwa olw'okuba Taata Oulanya yagaana ensimbi yayogera lukaato ng'omusezi agula esswa nti ndirako bantu bange omwana wange bamuwa butwa kubanga yaleka ŋŋambye n'ekirala omukyalo ono Anita Amongi Mama Lususu ye kennyini okukwata muwala Oulanya okumutwala e Canada nga nekityo tebannamuziika tonamanya eddaame lya Jacob Oulanya lisoma litya tikyokweka. What I trying to insinuate here, because we know Jacob Oulanya, he had been the speaker, taking care of his family. So, I don't know why people are rushing in Oulanya's case. No kwata mole mutwala Canada musomesa forward. Because omwana oyo kusinza ku sources zenfunye amanyi
Kitalo yamugamba kiki ekyatuukawo nabaani abadde mu lukwero okumutta. Kati omwana oyo I'm not sure nti omwana oyo anasurvivinga naye muyinza omujjawo. According to the reliable sources zenna omwana oyo anitamugoga mututte Canada omwana oyo yabiza obutasurvivinga nga jjajja mwagala omukola. Era nitamungi singa omwana oyo atuukibwako obuzibu mukazi gwe anitamungi kinaakutuukako gwe okimanyi. Singa Taata Oulanya mu Northern Uganda afuna obuzibu nobody mau meeting wagibaddemu zino notice nzirina wano. Nabagamba government eno bweviirako tulina evidence na bwe kimu si bya kusema. Tugenze maaso. So nobody mau yayogedde ebigambo bino tubajjawo Taata Oulanya. So let me state this message in English so that my brother and sister in Northern Uganda, they can get this information right away as I've stated in Uganda. So my brothers and sisters in Northern Uganda, yesterday, it was on Sunday, at exactly 2 p.m. up to 5 p.m. at the East African Standard Time, the so-called Yoseti Mahabharata, the son of Karekes and Sierra Tamzeze, Shangabi Sibe, that is Museveni, and his son, the first seen as S-I-N, not seen S-E-E-N, first seen, Muhoz, Kanirugaba, Muhoz Laga. They called a meeting yesterday, which was attended by Norbert Mao himself. In that meeting, Norbert Mao informed Museveni that we must eliminate Jacob Oulanya's father because if we leave him to stay, he's going to expose the state and he's going to expose all the people who are behind the assassination of Jacob Oulanya. Because Norbert Mao is an half-caste. His father is an Acholi, the mother is a Munyarwanda, but when you hear that gentleman, when he gives his biography, he said that his mother is from Ankole. No. His mother is from Rwanda. That's why he behaved like someone who's not from Acholi. So in that meeting, Norbert Mao told Museveni that Jacob Oulanya's father must be eliminated or assassinated to prevent the information to spread worldwide that it's the government which assassinated Jacob Oulanya through poison. That's why Museveni right now is under house arrest. He's not supposed to talk to anyone. Even the media, including TV radio station in Northern Uganda, all they want not to talk about anything concerned about Jacob Oulanya. To the extent that even some people, they're under house arrest in Northern Uganda. No one is supposed to move during night because Museveni is in fear that he's going to be exposed. So, I'm informing all the people from Northern Uganda that Norbert Mao, he knows exactly who assassinated Jacob Oulanya. And yesterday, it was Sunday, at exactly 2 p.m. up to 5 p.m., he had a meeting with Museveni and Muhoz, and he himself advised Museveni to eliminate Jacob Oulanya's father and some friends and families who he knows that they know the information or they know exactly that Jacob Oulanya was assassinated by Yoseti Mahabharata, the son of Karekezi, that is Museveni. In the same meeting, Museveni promised Norbert Mao to be the second vice president in the precedent where Museveni and Muhoz, they agreed to change the constitution of Uganda, whereby they are going to bring a bill or to table a bill which say that we are going to introduce 2 offices in the vice president's office. And Museveni himself, Mao, informed Museveni that I'm ready to serve you as long as you promise me that I'm going to be the second vice president. Whereby Mao himself told Museveni, remember in South Africa, when Nelson Mandela took over power, they changed the constitution and they included the second vice president, whereby the first vice president was Tom Mbeki and the second vice president was Frederick de Klerk. So Mao told Museveni that